Hope of Life in Christ Media tubalamusizza ku nate mukama waffe Yesu Kristo nate olunaku olwaleero kino obadde okimanyi kino obadde okimanyi tukyagenda mu maaso ne didi ino session yaffe eno episode eno kati ya mwenda. Did you know obadde okimanyi? Did you know that Jesus left a hair but who is he? Obadde okimanyi nti Yesu yaleka omusika naye omusika ono yani? Obadde okimanyi nti Yesu yaleka omusika kuno ku nsi naye omusika ono yani? Kale katugende mu maaso. Muno mu nsi abantu bangi babeera n'abasika baba nga bwe bali wamala okufa balekawo abasika abasigala n'abantu okubeera nga babudaabuda nga babalungamya n'ebiringa ebyo. Katusabe omulungi omwagala Mukama tuyigirize nga bulijjo ekigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Muno mu nsi oli bw'abeera nga tugeze avuddewo alekawo omusigire omuyite omusika amundira mu bigere amubakola n'amalaamu n'akola ekiraamu the will kisobola okukakasa ensonga eyo. Naye Yesu Kristo naye bwe yali ng'avaawo yalekawo omusika. N'omusika ono yani? Ye Muhammadi? Ye Paapa? Yani? Bw'ogenda ku Wikipedia n'oteekamu ekigambo Vicar of Christ, Vicar kitegeeza omusigire oba omubeezi wa Yesu Kristo kuno ku nsi. Era Wikipedia egamba Vicar of Christ is a term used in different ways and with different theological connotations throughout history. The original notation of a vicar is an earthly representative of Christ. Ekigambo Vicar kitegeeza omusigire wa Yesu Kristo kuno ku nsi oba omubeezi wano ku nsi, ng'era si ye mulala nga bo bamuyita nti ye Pope oba oyinza okumuyita Paapa. Naye abaffe kino kye kituufu? Nedda. Ansa nedda, si kituufu, kubanga omusigire wa Yesu Kristo kuno ku nsi mulala, omusika wa Yesu mulala nnyo nnyini ddala. Omusika wa Yesu mulala nnyo nnyini ddala. Vicar kuno okubanga nakuvuula buvuuzi Katonda kubanga weetadde mu bigere by'otajja namu. Katweyongereyo tulabe. Waliwo bagamba Muhammadi ye musigire nti ekifaananyi kya Katonda kuno ku nsi, oba ye musika wa Katonda oba ye musika wa Yesu. Naye abaffe bino bituufu? Nedda. Kazibeere engatto ze tebaziggyaamu, kabeere obuwuzi bwe tebayinza bukwatako, tekisoboka yadde n'akatono. Yokaana essula 16 onyiri lwa 7. Yokaana 16:7 agamba, naye nze mbagamba amazima. Yesu Kristo ayogera ebigambo bino eno atugamba amazima ti naye nze mbagamba amazima, kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Naye nze mbagamba amazima, kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Ono yali Yesu Kristo nga yagamba ebigambo bino eno ng'atugamba amazima nti ye wataligenda omubeezi Omwoyo Omutukuvu talitujjira. Era bw'atyo Kristo ng'amaze okubeera ng'agenda asindika omubeezi Omwoyo Omutukuvu. Bikolwa by'Abatume Acts essula 1:8 abagamba, naye mmwe mulifuna amaanyi Omwoyo Omutukuvu w'anajja gye muli, mulibeera bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Yuda ne mu Samaliya ne mu bitundu byonna byonna eby'ensi. Ono ye musigire wa Katonda kuno ku nsi, ye musika wa Yesu Kristo. The Holy Ghost, the Holy Spirit is the higher to Jesus Christ, the Son of God. The Holy Spirit, Omwoyo Omutukuvu, ye musigire wa Katonda ku nsi, si Paapa, si Muhammadi. Ekyo badde okimanyi nti Yesu yaleka omusika ku nsi oba omusigire oba omubeezi, era nga si ye mulala ye Mwoyo Omutukuvu, wabula nga si Vicar of Christ eyetuuma gwe bayita Pope. Ojagenda ku Wikipedia jasanga ebigambo ng'ebyo munnange nno. Bikolwa by'Abatume era Acts essula 1 era onyiri lwa 4 atugamba, and being assembled together with them commanded them that they should not depart from Jerusalem but wait for the promise of the Father. Promise ya Father yeriwa iyo Mwoyo Mutukuvu, which said, you have heard of me, for John truly baptized with water, kubanga Yokaana yabatiza n'amazzi, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days to hence. Nti naye mmwe mugenda kubatizibwa na Mwoyo Mutukuvu nga tewesira nnaku nnyingi. Bw'atyo Omwoyo Mutukuvu yakka era najja ne babatizibwa. Obunnabbi bwa Yokaana bwe yalagula nti ye abatiza n'amazzi, naye ava ennyuma we abatiza na muliro na mwoyo. Omwoyo ono yamala najja, era bw'atyo Kristo
yababatiza n'omwoyo abatume bano abaaliwo ku lunaku lwa pentekote oba olwa sande oba olwolubereberye mu wiiki mwe mutukuvu najja tugenda ozuula ebyala mu maaso awo bikwatagana ku lunaku lwa pentekote oba onoyono olunaku mwe mutukuvu lwakirako ku nsi. Abaffe bweva ku koliki midiya ebiringa bino nabijjawa weekuumire koliki midiya tukyaleeta bingi nnyo mu kanyumiro kaffe kaneeno kino obadde okimanyi did you know oba gwe Vicar omanyi Pope oba gwe Vicar omanyi Muhammad naye nga Vicar ali omu yekka ye mwoyo omutukuvu ye mubeezi wa Kristo kuno ku nsi yatuluŋŋamya nga ffe teyatuleka nga bamulekwa nedda yatulekera omusika we atubudaabuda atuluŋŋamya atugumya kwegamba notubanga atukyama atubuulirira naga mwana wange tokola kineeno kibi dda wano eno tokwata eryo kkubo jangu muli neeno ebivaayo waliyo obubi waliyo okufa ti mwana wange mujje mbabuulire mulire omwoyo kyagamba ekkanisa olira omwoyo ono omutuufu gwe yatulekera bwatuluŋŋamya bwaluŋŋamya ekkanisa okuva mu byasa ebyasooka nakakano yagiruŋŋamya okuva ku kanisa ya Efesasi oba Efeso okutuuka ku kanisa ya Laodikiya gye tulimu kaakano bw'oba ogeze mu kubikubira 2 ebyo byonna mwewa Katonda yabikola omubeezi Kristo gwe yatulekera teyatuleka nga bamulekwa tuyina atulabirira atufaako era atuluŋŋamya. Mukama abawa omukisa mbagaliza akaseera kalungi toba koliki midiya.